Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Hello. Listen. Nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Mkulu mukunja. Aha. Nsanyi sokuli. Kale sebo. Kati nakusindikidde gundeyo nkubireko. Nina obuzibu. Buzibu ki? Nina mukyala wange gwe ninamu omwana. Aha. Kati omukazi ono nasanze essimu y'omusawo Buganda muyi. Wanje? Nasanze namba y'omusawo Muganda mu ssimu ye. Ngendaga alabika kugamba boogera nnyo kale emirundi eno gyakuba n'ono kubanga mingiko. Kati nekindeetera okutya kuba ninawo omukyala wange namba 2. Naye omukyala ono kati omukyala okufu taala. Wanje? Omukyala ono namba 2. Okyangamba naye tazaala. Nesimanyi oba ki kati unalabye essimu eno ey'omusawo Muganda nga boogera nnyo n'ono omukyalo ono omukulu. Mpoza nti oba waliwo endowooza akwatagana okunyumisa ozaala mukazi ono namba 2. Namba 2 namba emu mulinamu abaana? Mulinamu omwana omu bw'ati ate omwana mukulu. Alina emyaka emeka? Emyaka nga 11. Wanje? Emyaka 11. Kati kubombi aliwo aloga. Kubanga yandoga okunyumisa okuzaala mwana omuto gwe naakafuna. Mukyala mukulu? Mukyala mukulu kati andoga okufuna obuzaala mu. Yesebo. Ono omukyala ndudde naye kati emyaka 7 ono namba 2. Naye tafuna wadde olubuto wadde ogamba nti oba aseseni oba ki wadde okulufuna oba luveemu. Ko eno essimu gye wampereza ya mukyala namba ki? Eno gye nakuweereza ya mukyala namba 1 ono gwe ninamu omwana oyo akolagana n'omusawo. Onaayogerako naye? Kale beerako tovaako. Kale sebo. Hello? 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 Wandisebe? Jebale? Nkale sebe? Kale jebale ko? Kale? Kigenda gitya? Kale linyo? Naye obaani ono? Nze? Ani? Nze musawo? Musawo? Nze musawo? Omuzaalo? Neba nambadde nkuba essimu yo nga tonkwata. Essimu mbadde njikuba nga oluusi mbeera bize. Wanji? Ng'oluusi mbeera bize. Naye bannaye nga nafunamuko obuzibu nga njagala nkunnyonnyole naye nga tonkwata. Buzibu ki? Anti ndiwe najja n'okugamba njagala luzaalo n'ompa eddagala. Wagamba mala emyezi 2 nga seegatta na bba wange. Ate maze emyezi 2 silwala. Kati ndowooza nga muli mu mutima gwe gugamba ndi lubuto
ganendeza mnengamba olubuto ate bawange mbadde seegata naye okumala emyezi egy'ebiri n'okulwala sirwala. Kati nkole ntya eddagala kisitegeera sooko nyinyonnyolemu. Naye eddagala ki lye wanteekamu? Ate kiki? Kati mpulira ng'ali olubuto ate ng'ebbanga lye waŋŋamba nti seebaka na bawange mbadde seebaka naye. Ate kakati kwolwo namuleeta namuyita. Wamuyita ate nga Musabo twalimu abantu babiri n'oggala nawo. Wangi? Wamuyita nga Musabo twalimu abantu babiri twalimu nze naawe n'oggalawo ate wamuyita yayitawa. Bannange gwe guma kubanga yajja funa surprise. Surprise etya sikitegeera awo surprise etya. Nayita omuzimu gwe ne gujja. Wayita omuzimu gwe ne gujja? Kati banaye ngenda kukola ntya? Anti olubuto lulwe nkugambye lulwe. Anakkiriza atya olubuto lulwe ate nga amaze emyezi ebiri nga sibeera naye? Anti ng'olwo tujja tumubuulira omuzimu gwe nayita. Omuzimu tewawulira nga gukukwatako? Naguwulira nga gunkwatako. Tewawulira nga ofuna olubuto? Nawulira nga ali mu mukwano naye nga ngamba oba kikirize nga siritegeera naye. Naye kakasa. Gwe guma ebyo byonna bijja kuba bulungi. Naye munnange n'olubuto bwe luba nga si lwa musajja ombuulira. Ombuulira n'enjiri ekirala kubanga lwa musajja omuzimu gwawe gwakyazannyawo. Kale jjajja. Omukunja Nakachwa ne Amoto mu Balanguzi bakusanyusa ku makya kuno ku Beat FM ekinze buli ky'omuziki ekisinga. Eddakiika zo ziri 20 ezakaita ku ssawa emu. Omukunja Nakachwa Amoto mu Balanguzi mu program Sisemuka. Endobeso mugiwulidde bweto bwetambudde yagenda kunona luzaalo. Mbeso giwulidde bulungi bweto bwetambudde abakyala. Awo we mutuuse maama mwaberimbika mu byobujjanja binamu ate mulimba. Awo we mutuuse oba ffe tubakolere ki Mukama yamanyi. Essimu zaffe nzigule. Kulumota mutala shafike kyati mu Santos kendi kwa fulana ni salu kiruma basaka. Omwana agenda n'agamba tawedde gwe Butowa Musawo. Ono mama mumbeja wane Nakwerobi. Bannange omukyala bambi naye yali anoonya luzaalo. Naye omusawo alabika yamweja baana bannange. Omusawo alabika yamufunyisa lubuto. Sajja atukasita otegedde. Mwesootinge mu ngeri yammwe. Mama mumbe Nakwerobi ntumiddeko abasawo kyaki mu Kalagi. Webale nnyo mukwano. naye mukunja kuntu amanya azinga kusomikeza ebikali muntulo wakiri yesuruwaza nnyo bannange nkugambye nekisomalake ekintu kyekikoze mumugenda kuvaamu mwana nkunja Mount ne Nakachoma batuweereza ono Mukasa James Defense College. Omusawo yejavaana ekali omukazi naye alinga omusiru kati yayitalaba naye bwata kiteedde nti omusawo yamukozeseza atuleke naye twalire musawo omwana wajjanjabe lubuto sigadde Mukasa James. Naye munnange abakyala nga mukyawona akulannyaga lwadde kati oyo omusawo buli anaagenda okutuma oluzaalo ng'amwevuunikako olunaku aneevuunika ku bantu bamme kola ooleetera munnaaga lwadde g'atategeera kubanga onoonya mwana ate olwedde olinako omwana mugendengako ne mmalwaliro muleme kwemalizanga amasabo gokka oluusi amagi gaba gali wala nga geetaaga kusembezanga justin kitono nnyo naye labanana emigenda okuwanaakulanga ebirwadde onoomalinda ekawuko. Webale nnyo Mama Linda. Mukunja Mount ne Nakachwa bale kuweereza naye bannange basawo mmwe. Basawo mmwe bannange mututama. Bambi omukazi n'olaba ng'ayagala alabe ng'azaala. Naye lengera by'omuzza basajja mmwe abafeede. Lwaki temuvaamu busawo? Okimanyi nti omusajja gw'omukazi ali lubuto na lwa musawo. Maama
nanyabo bambi byabadde ogamba nti aloga mukazi wo nedda mukwano naye yeetambulira kuzaala munanyi sente eno empiki ensisimuka ennovu buli ku makya n'omukunja nakachwa n'amooti ku Beat Fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga